Bambi mukazi wattu akatambi kano mu butuufu kandeese ennaku ku mutima. Akatambi kano nkiwa naayo bw'okalaba amaziga gajja kuyiika gajja kuyungula. Maama abadde mu maziga ng'alekawo muwala we. Omwana abadde mu maziga nga maama amulekawo. Maama ateekateeka genda Saudi Arabia kukola kubategekera. Omwana agamba nedda maama totulekaawo. Maama tondekaawo. Maama gwe nnina. Maama togenda. Maama agezezzaako okuba nti ataawo omwana ono ssente okumubuzaabuza. Omwana agambye nedda njagala gwe maama saagala nze ssente. Ogenda ku kyeyo n'olekawo abaana bo ne bakaaba amaziga bwe bati. Naye nga tolina kyakkola olina ogenda okunoonya ssente. Mu butuufu akatambi kano kankwasizza ennaku ebyaddala. Ennaku ennyingi ku mutima lw'akatambi kano. Maama naye ayungudde amaziga naye nga tasobola kugumiikiriza. Njagala nkakutuuseeko naawe okerabireko. Mwana akaabye, omwana bamulese maziga, bamulese mu nnaku ey'ekitalo. Kindaze nti omwana ono maama we ate ye taata we. Omwana nga talina muntu wa kusigaza. Bambi vidiyo kangikutuuseeko naye nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. So kulaba akatambi kano n'oluvannyuma tukomewo. Bambi mukazi wattu obulumi bw'okulekawo omwana wo n'ogenda ku kyeyo onoonye kale babalekawo fine naye waliwo obulumi buli eri obw'omunda mu butuufu n'obeere n'olowooza ku baana bo. Saasira maama oyo bambi alinnye ppiki n'agenda n'alekawo omwana we naye omwana amulese maziga. Sijja kunenya maama ate sijja kunenya mwana. Maama ayagala agenda kunoonya kasente. Mayi Uganda bwe yatuuka yayonooneka. Uganda yafa. Olina kwagala n'olekawo famire yo ennungi n'olekawo omwami wo abamuleka abasajja abalungi be mwagala nammwe ababaagala ne musawo ne mugenda okuba nti munoonya ssente musobola okuba nti mutereeza famire zammwe. Obulumi omuyitamu tubumanyi nsobola okukitegeera bannange naye obulumi bwa maama okulekawo omwana we n'agenda nabo bulala bannange. Akatambi kano kakwasiza ddala ennaku naye nga maama oba tolina kyakkola munnange oba olina okugenda n'onoonyeza abaana ekyo talina kyakkola akutte emitwalo 2. Omanyi abaana baagala nnyo ssente. Omwana ekintu ky'oyinza okumulimbisa ng'ogenda oba ng'omulekawo muwe ssente ne bw'omuwa nnusu 5 oba 1000 akuvaako n'agenda mu bibye. Naye omwana ono bamuwadde emitwalo 2 maama we agambye nedda nsaagala ssente azikasuseeri n'agamba nze mami saagala ssente njagala ggwe. Mami njagala ggwe. Mami togenda tondekaawo naye nga mami tasobola butamulekaawo. Nga tasobola butamulekaawo ebyaddala. Kakati mwena mwena oluvannyuma lw'okulaba akatambi kano nkimanyi mugenda kulowooza ku baana bammwe. Mugenda kulowooza ku baana bammwe be mwaleka e Uganda, mulowooze ku baami bammwe be mwaleka e Uganda. Olowooze akanawo ke wali osinga okwagala, olowooze abaana bo wali osinga okwagala naye ng'oli eyo. Naye kyenyinza okubagamba bakyala mmwe abali eyo nayona gye muli abanoonya akasente abaana bammwe babe bulungi, famire zammwe zibe bulungi. Mukama kano ajja sobola okuba nti ate abawanguza. Muyita mu by'okusoomoozebwa bingi bye mulabireyo ku mirimu gye muli. Mutuntuzibwa, mirimu gibamenya, abawala bwe babakuluusanya abamu. Buli omu afuna challenges za njawulo ku mirimu. Olinako 10%. 9 toyinza funa bwenkanya. Lwaki njogera bwe ntyo? Olina kuguma n'okola n'oyita mu kusoomoozebwa kwonna kw'oyitamu n'omalako bw'otuuka akaseera ng'oyagala kudda ng'okomawo obeera mu baana bo. Kitegeera ng'okomawo obeera mu baana bo waba tewali kyakkola. Naye nze sijja kulima, nze sijjangako ziga naye akatambi kano nkalabye n'ezziga ne linva mu maaso aga Katonda mu ggulu.
amaziga genda kulimba naye Mukama jasobola okuba nti ate abawanguza yonna gye muli gye musinzira okuba nti ate mukakalabiza emirimu oli Saudi oli Dubai oli Qatar oli Oman Kuwait Bahrain oli yonna yo mu nsi z'Abawalabu most especially ensi z'Abawalabu eyo challenges gye zisinga okuba nti ate zive nnyingi. Mukama Katonda mugume ajasobola okuba nti ate buli omu amubalira era amuddizaawo akuddizaawo era akubalira byonna byonna by'osobola okuba nti ate okola biyitemu nga bw'obyagala. Mbeebaza nnyo mwenna abangoberera yes aba interactinga ku video ze mbateerayo nsiima nnyo nsiimira ddala sinza kuba nti ate nkibalaga naye ku mutima mbaagala nnyo mwenna basubscribers bange abalungi abasinzira mu nsi yonna gye musinzira okuba nti ate mungoberera bannange mbaagala nnyo nga gye nkomezza mwebale kuba nti ate mundaga omukwano mwebale kuba nti ate wano ku CEO Michael Uganda akatambikeeko munnange nkusaba atanaba kuba nti ate otwegattako twegatteko ng'osubscribinga osobola okuba nti osobwa buli kintu kye tuteekayo ono tetufakinga stories we don't fake stories tuteekayo ekintu ekiba kya peninze ebyaddala reality stories we don't fake stories tuteekayo ekintu ekiba kya peninze ebyaddala kye tukuteerayo so mwawule kuba nti ate mwekumira ku mukutu atanaba kujo